Welcome yet to another edition of Fahad Pro UG. Wano nomuna ituwera na amawulire nga bwe gatambula mu nsonda z'eggwanga yonna ate ne bwera ggwanga yonna sijja kwerabira kubeera nga mbajjukiza mwabapya obagwa omukadde abaddengawo all along ate kubeera nga osubscribinga munnange nno osubwa kubanga zo videos nina mpitirivu waaka waali muyitirivu so obeera nga osubscribinga womala osubscribinga waliwo akadde akajja okujja awo akadde ako kakooneko kajja kukozesa options 3 kona option esokera ddala waggulu ya all notifications kino kitegeeza nti buli wonaaba oli awo oba otudde okusomya oba laptop yo notification ejja kubeera nga ejja kakati waliwo nekipya ekyakagwawo ate tekikugaana kubeera nga ate osigala onsaakingako oluusi bu notification omumanyi okubeera nga ate budireyingamu naye tekigana kubeera nga ate osigala onsaakingako still Fahadi then Pro UG PROUG ojja kubeera nga ate onfuna butereevu so kamere nga ate ntandika n'amawulire agakatikkiro oluvannyuma lw'omuliro ogw'amaanyi ogukutte ku social media abantu ab'enjawulo boogera ensi yonna yonna kwegamba actually nalabye ne London batandise okubeera nga beekalakaasa kabaka aliwo ndalabye bakutte ebipande kakati munaye omuliro gw'amaanyi yennyini ddala era nga Katikkiro Charles Peter Mayiga kyaddaaki avuddeyo n'abeera nga avaamu eddoboozi ku nsonga za kabaka era nga bw'abadde ayogera ku bya kabaka ayogedde n'obuzibu bw'ayitamu nga Katikkiro okukola omulimu gwe era nga byonna ngenda kubeera nga mbikuttirawo awo naye bannaye waliwo ekifo kye weewangulira naye ekifo ekyo eky'obwakatikkiro muganda wange anyway ebisinga ku byonna asobodde okubeera nga te abyogera era nga byenkuletedde essaawa eno bengenda okubeera nga te nkuterawo still ku nsonga za kabaka nina videos nyingi nnyo era nazo ngenda kubeera nga te nzikuterawo as usual video etandika na likinga sharingirako abalala eyo mpola ate tubeere nga ate nabo batwegattako tubeere nga ate kintu kitambuza bulungi nnyo Maridadi sana Fahad Pro UG komuli kambateo videos zino ate nkumona amawulire abalala mayitirivu nnyo temuvaawo nagamba nti mawulire ngawulidde nagamba bwa nti amawulire ngawulidde nandizeemu ki nali sina kyenziramu naga nti amawulire ngawulidde nayogera ebigambo bitono nnyo nandiyogedde ki mulimu muzibu kubanga Katikkiro akolera kulambika kwa Ssaabasajja Kabaka Katikkiro alambikibwa Ssaabasajja mu buli kyakola alambikibwa Ssaabasajja naye abantu bye balowooza bye wandikoze si bwe birina okuba buli kaseera bye wandikoze bye wandiyogedde si bwe kiba ate ekirala ebintu bwe bigenda obubi Obuganda bwonna oba abantu obukadde bonna bakomerera Katikkiro ku musaalaba ne ku bintu bye batamanyi ogwa Katikkiro mulimu muzibu ne gavumenti enyigiriza Katikkiro ne bannabyabufuzi abaagala okufuna obuyinza banyigiriza Katikkiro n'Obuganda buli kye bulaba ekintu nga bwe kyandibadde nga balaba si bwe kiri mu Buganda Katikkiro mulimu muzibu era nali mbiraba okuva mu 91 nga mbiraba era bw'oba omanyi ensonga z'Obwakabaka toyinza buteeraliikirira kifo ekyo ky'Obwakatikkiro ateeraliikirira tamanyi buzito bwakyo twakamala ennaku nnya nga tubanja Ssaabasajja Kabaka waffe amawulire gakava Emmengo Oweekitiibwa Peter Mayiga fe yatuyise batamipa babanja Ssaabasajja Kabaka nga bwe tasobola kulemesa nteekateeka za lumbe ekyebuuzibwa olwani era ye Mayiga ne bano batabangula Buganda bapostize emmoloka ya Ssaabasajja Kabaka mbunga ke kabonero akalaga mbu Ssaabasajja gyali ateredde entende number 1 tetulaba kubanja ku mmotoka tubanja nnyini mmotoka si nkofiira nnyini nkofiira kinanjukirwanga nti wetwababanja Ssaabasajja mu kutandika batulaga ne Ssaabasajja w'e Kenya Omukikiyu kati fe bamanyi Ssaabasajja waffe ne tugamba nedda owaffe tafaana bwati lero batulaze emmotoka bana zino ensonga si za byabufuzi si za malwaliro masomero soba mafuta bichani sabuni nedda zino ensonga za nnono za musaayi nzijukana bano Baganda baffe be tusabanga tibannaye mulisude ku maloboozi mwabalinamu ku maloboozi ne batugaba munnange ffe tuli mu byabufuzi tuli bayimbi kimala bangi mu Ssaabasajja abasiima n'abawa n'ebitiibwa by'obwassa
n'abasiima baba bayita bamboneka ku mikolo babagambe kwa mbala busuti babugolole butayi babwanike mutaka babalabe ensi nange bagala Ssaabasajja tebalabikako mu kubanja Ssaabasajja bafaaliwa mu kutandika tebalabwako na mu Kabaka Jjanjabwe yadde ka Twitter n'akamu bwe kati baagala bitibwa ssaawa yonna bagamba woligwa wendigwa ku mawulire na mu manyimba gaabwe tubanja Kabaka waffe Ssebo Wekiti Peter Mayiga wavudde ne wegana Ssaabasajja n'ogamba mbu yayita bweyisi kitaffe novayo nowaana abantu abagoba abantu ku mataka nova n'otunyonera mubaleke amataka bagatowe bajja genda tebajja galeka waneeno gwe n'okyayisa abantu Obuganda bali babwagala n'omalamu obuganzi n'omukono n'ekitiibwa eky'Obuganda Charles Peter Mayiga ekyama ky'osobola otukoya kulekulira kutuwa Kabaka waffe na kuva mu Uganda. Ssaabasajja pressure kulikayo mukama wange badde nsaba kuloopera wootabadde ebyabeerawo byonna mukama wange nsaba okutegeeza wootabadde omusajja wo Lwoma ow'ekika ky'endiga Bosa yaseerera era ne bamutwala ne bamutereka ne balonda Lwomu omupya gwe simanyi nti oba ogenda kumusiima gw'anaasalawo mukama wange. Ssaabasajja pressure era nsaba okutegeeza nti muganda wo oba mukulu wo Ronald baamuwamba ng'era amuwamba ye Peter kiba kitegeeza entebe y'abajjajjaabo eri awo nkalu tewali agiriko kale tukitwale nti Peter yagiriko ye yagiwamba era mbadde nsaba okozesa omukisa guno ogenda otuule ku ntebe y'abajjajjaabo akageri nti Ronald baamugyeko baamuwambye kiba kitegeeza era waliwo ensonga lwaki bakutadde otuule ku ntebe y'abajjajjaabo mu mirembe. Ndowooza ebigenda maaso mu Bulaaya mu biraba sijja kumenya Bulaaya waawa naye kasita oba wafuluma Uganda nga wagenda okunoonya ssente buli wamu gy'onoonyeza oba gy'oli eno message yiyo munnaaye mugenza okulaba bino ebigenda mu maaso n'ebiri ku social media waliwo ebizibu bingi nnyo ebadde bibeerawo omuli okwegobesa ku mirimu noweesanga munnayuganda munno nga yakulikomendinga ku mulimu gy'akola ne bakuwa omulimu n'omuyita eri n'omugobesa mwe muli okubeera nti wategeera munno yaakajja bamuwadde obugatto mwakolera n'ogenda n'omuripootinga nti obugatto mwakolera oba amannya gaakoleramu sigage ne bamugoba. Muno mwe muli okubeera nti muyitira bannammwe poliisi oli n'abeera ku pate olw'okuba ayambadde bulungi olw'okuba ayinamu kasente okusinga omanyi talina mpapula n'okubira poliisi oba n'omuggulako olutalo ne mulwana n'obayita bakigatto ne bakwata omuntu oyo. Njagala okutegeeza ggwe alaba vidiyo eno ti bannayuganda twajja mu zino ensi naye ne tujja n'emize gyaffe ne tujja n'emitima emibi ne tujja ne kompetitioni ne tujja n'obutaagaliza abantu beexportinga entalo oli n'abeera awo ng'olutalo lwe lwatandikira Uganda najja n'agamba ono yali muyimbi yannyima siteegi yannyima obuyambi kati ate tweguddeko eno ono yakolanga ku TV oba ku leediyo twesanze eno yali yeeyita waakabi kati katumulageko. Mulekerawo okuexportinga entalo mulekerawo okubeera nti bannammwe mubateekako embeera tutandise okweroopaloopa ebyekisiru bannaye njagala okuwooninga n'abantu ababeera nga munyumiza abantu bano emboozi zammwe oba ebintu ebigenda obbaletera obbaweesa empapula bwe njogera ku kigambo ky'emboozi mukitegeera njagala obbategeeza nti a friend today can be an enemy tomorrow nti omuntu ayinza okubeera mukwano gwo leero naye enkya yagenda ofuuka mulabewo. Abantu beexportingira ddala entalo abamu baza exportingira ddala kuva Uganda ne baziyingiza mu gana amawanga omuntu n'abeera ng'akulinako obusungu wafuna kavizako nga kyamuluma oluusi wamusooka ofuna empapula nga tannaba kuzifuna oluusi omusoosa ofuna akatabo nga yakusookawo oluusi wamusooka okuva mu kampu ng'obusungu buviira ddala ku ggumba
baneemukkakana emitima. Munno gw'olemesa alina famire, alina abantu baalabirira. Bwe banaamukwata ne bamuzzaayo, abantu abamulyako ogenda bakola otya? Mulekerawo okubeera nti mugenda kwetikka ebisiraani by'abantu, abantu babakolimire. Odira n'abeeraawo ti olw'okuba ono avuga emmotoka ennungi talina mpapula kamuloope, olw'okuba ono azimba e Uganda kamukwate mulemese. Mulekerawo obukyayi bantu bange, tulekerawo okwekolako disservice. Oba okitegeera? Ate n'ekirala gwe yabayo akajja e Bulaaya tekikwetaagisa bantu babuulira mboozi yo wajja otya. Ekyo tekikwetaagisa. Abamu bamanyi ebiri mu mboozi zammwe. Tomanyi omuntu oyo agenda kubeerako n'ettima. Mulekerawo okwogera ebiri mu misango gyammwe. Keesi zammwe mulekerawo zinyumya. Oba okitegeera? Ogenda tuuka oluusi ng'oyagala kubeera ng'oinvestinga e Uganda. Bafamire members bammwe nga baamanya dda tokkirizibwa kwowuninga property wava e Uganda. Wagamba gavumenti yagala kukuba katayimbwa. The same time oli mu kuinvestingayo. Abantu bennyini bowa sente okuinvestingira gundi ebintu byo oba okuteera property e Uganda. Be bagenda okuloopa ntokkirizibwa kwowuninga property. Kubanga Uganda wagiteekayo ng'ensi gye bakunoonya. Ekyo kyokka kigenda kukuteeka mu kumisinde. Abantu batwale ebintu byo lwamumwa. Abantu baafunanga empapula e Bulaaya wano, naye nga toyinza kumanya omuntu oba alina kuzaabisiyaga oba ali ku politika asayiramu, naye nga yajja e Bulaaya naye nga tayogedde. Naye naffe kamera etuvuze nnyo. Gwe n'obeeraawo ng'olina otegeeza abantu nti gwe oli ku bisiyaga, oli ku politika asayiramu, simanya baali bagenda kunkuba katayimbwa. Toweetaaga binyumya sirika. Tonyumya mboozi yo. Otherwise ogenda kukola abalabe bangi. So bantu bange, kino kibe ekyokuyiga nti obukyayi abantu balina obusungu. Abantu banyiivu. Oli yakunyiigira dda. Alabira ddala yali takusuubira nti olijja e Bulaaya. Omaze okujja e Bulaaya tagenda kusanyuka. Abantu beexportingira ddala obusungu, beexportinga entalo. Oli n'abeeraawo ng'olutalo lwe yakuliyetingako emyaka 10 e Bulaaya azze n'aluddamu. Baganda bange, njagala obbagamba mwebeereremu. Mwebeereremu, mulekeraawo okunyumya ebintu byammwe. Lekeraawo okubuulira omuntu ebikukwatako. Mbagambye abantu abaatusooka e Bulaaya bajjira dda ku bisiyaga ne bajjira ku politika asayiramu. Naye tewaliiwo yamanyanga nti oyo empapula ze yajjirako oba ekyamuweesa empapula e Bulaaya nti byali bisiyaga oba yali asayiramu. Neffe tuyina intaneti engeri gyetuvuze. Intaneti etuvuze nnyo bannaaye ne kamera kyentegeeza. Kino weesanga tujja ne tufiiringa comfortable nnyo ne tudisclosinga ebintu byaffe. N'oba ng'oli awo nti oyagala kunoonya buyambi tetuganye. Oyagala kufuna magezi ku intaneti naye todisclosinga nsonga zo. Tomala geewandiisa mu byorganizations ebimu naddala gye tuli ku Bulaaya ebirina access ku bantu abamu abasobola okugyayo details zo okugeza ng'amannya go. Mbabuulidde nti abantu bali wano naye si buli omuntu musanyufu nti wafuna visa eyo n'ojja e Bulaaya. Kati gwe n'obeeraawo n'obeera too comfortable n'olowooza nti abantu b'odiiringiramu bantu bo. Si buli omuntu musanyufu bantu bange, nze mbabuulira. Oba okitegeera? So mubeere nga mwebeereramu. Kino kibe ekyokuyiga naddala abantu baffe abaakajja. Tusirikeko. Oba okitegeera? Tusirikeko. Naye ate ekisinga okunnuma ye muntu saalumanya. Omuntu eyajja okukyusa obulamu. Omuntu yajja onoonya ka school fees k'abaana be, okulabirira abantu be. Bambi omuntu oyo noweesanga nga naye bimutwaliddemu nga bambi tamanyi. Noweesanga nga ebintu bye byonna babitadde ku intaneti. Mukazi wattu, musajja wattu. Bannaye tulekeraawo okola ki? Tulekeraawo obukyayi. Tukendeeza obusungu. Abantu mukkakane.
Bulaaya wano buli muntu kyafunye naawe osobola okifuna. It's just a matter of time. Oba okitegeera, it's just a matter of time. Nti omuntu ne waaba akusoosa ofuna empapula naawe ojja zifuna. Omuntu ne waaba akusoosa ofuna obutuuze naawe ojja bufuna. Nga w'osanga nti waliwo abaatusookayo ate essaawa zino ng'ate naffe tuzze n'abalala bazze n'abalala bakyajja. Nti omuntu buli omu kyalina naawe osobola okukifuna. Bannaye tukendeeze obukyayi tukkakkane. Bannaye tukkakkane.